إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baduba Allah bebitibwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukomyewo nate n'omusomo gwaffe barakallahu fikum ogukwataganako ne ebyobuwangwa ddiini toba n'eddiini ebbiri, nga kye kitabo kyaffe ekyatuwandiikibwa mukadde waffe, muganda waffe, sheekhe waffe, mukwano gwaffe Muhammad Quraishi Mazinga hafidhahullahu ta'ala. Olwaleero tukwatagana ne lecture eyokuna biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, nenga tetunnaba kankoso omukisa guno biidhnillah okubeera nti ntegeeza abazadde mwenna aba Hamad Islamic Center, abaana b'ebisulo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, tubeetaga ku lunaku lwa Sande insha Allahu ta'ala. Olunaku lwa Sande abaana ab'ebisulo oba ab'ekisulo mubeerenga biidhnillahi tabaraka wa ta'ala mubaleeta ku lunaku lw'Essande. Mujje ne requirements zonna, mujje n'ebibabanjibwa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ate ku lunaku lwa Mande abaana abadde biidhnillahi tabaraka wa ta'ala balina okuripotinga ku ssomero, kubanga emisomo gitandikirawo insha Allahu ta'ala. Wa barakallahu fikum. Temwerabira nti Hamad Islamic Center yateekawo department empya eya tahfidhul Qur'an al-Karim, okwasa Qur'an ey'ekitiibwa. Nolwekyo muleeta abaana biidhnillahi tabaraka wa ta'ala abaagala okukwata Qur'an mujje ku Hamad Islamic Center insha Allah, mubeerenga mukwata ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Owekitiibwa Allah azza wa jalla tumusaba abateeremu baraka n'obwangu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, ebyobuwangwa ddiini kigambo kikkakasa gw'alina okubuusabuusa, kigambo kikkakasa gw'awakana, kigambo kikkakasa gw'atamanyi. Ebyobuwangwa ddiini okulabula ne kujja toba n'eddiini ebbiri amakulu n'olowooza nti oli musiraamu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe oli mukaafu yennyini ow'ekikolo awedde emirimu. Ne bw'obeera ng'osaala, ne bw'obeera ng'osiiba, ne bw'obeera ng'osaddaaka, ne bw'obeera nga hijja ozikola, ne bw'obeera kasita obeera bw'otyo, oli mu ddiini ey'ebyobuwangwa, oli mu ddiini ey'obusiraamu, ofundikira nga okusaza kasita bamala okusaza bwe bati ne basaza bakwekula x, bagamba nti therefore x is equal to kafir. Okiwulidde bulungi, obeera mukaafu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, lecture yaffe eyokuna nga bwe tugambye ekwataganako n'ekiyitibwa oba ekigamba nti ennyanjula y'omuwandiisi, muqaddimatul muallif, ennyanjula y'omuwandiisi. Wa barakallahu fikum. Naam, agamba Sheikh waffe ow'ekitiibwa nga si mulala ye Muhammad Quraishi Mazinga
hafidhahullahu ta'ala Allah mutukumire agamba nti atenderezebwa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo amalungi era amajjuvu. Atandise n'okumutenda ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'amatendo ge aga waggulu amalungi amajjuvu. Wa barakallahu fikum. Wetegereze bulungi mu paragraph eno ow'ekitiibwa Sheikh waffe hafidhahullahu ta'ala yaleetamu ebigambo byakozesa. Wetegereze bulungi birimu aqsamu tawhidi athalatha, emiteeko gya tawhidi esatu. Barakallahu fikum. Nolwekyo statement esooka mulimu tawhidul asma was sifat. Tawhidul asma was sifat nakani okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu mannya ge n'ebitendo bye. Wa barakallahu fikum. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti ye mutonzi w'ebitonde byonna yabirabirira. Ye mutonzi w'ebitonde byonna, amakulu yabirabirira, ye yabitonda bikwata ku ye. Oyo no tawhid rububiyya gwayingiridde ow'ekitiibwa Sheikh waffe hafidhahullahu ta'ala. Okiwulidde, ye mutonzi w'ebitonde byonna, ifradullahi bil khalqi, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okutonda. Amakulu nti ye yatonda, ye mutonzi w'ebitonde byonna, tewali kyatonda n'akamu, era tewali kirina busobozi na buyinza kutonda n'akamu n'akeddagala. Agamba Sheikh w'ekitiibwa yabirinako obufuzi obujjuvu, ifradullahi azza wa jalla bil mulk. Okiwulidde, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'ekitiibwa obufuzi obujjuvu obwa waggulu obutaliimu bukendeevu bwonna n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde. Agamba ow'ekitiibwa Sheikh hafidhahullahu ta'ala nti yabigabirira era yakyusakyusa embeera zaabyo zonna, byonna. Barakallahu fikum. Ekyo kiyitibwa ifradullahi azza wa jalla birrizq wa ifraduhu tabaraka wa ta'ala bitadbir. Wakiwulidde, okumutongoza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okulabirira okukyusakyusa embeera. Wa barakallahu fikum. Ebyo ebigambo eby'emirundi esatu bye bikola ekiyitibwa tawhidur rububiyya, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bulezi bwe, nga kitegeeza ki? Ifradullahi azza wa jalla bi af'alihi, okwawula Allah tabaraka wa ta'ala n'ebikolwa bye, amakulu nga bibye yekka n'obimuteekako, nti tewali kibikola ekitali ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Al-khalqu, okutonda, al-mulku, obufuzi obw'okuntikko, wa tadbir, n'okukyusakyusa embeera oba okutegeka. Wa barakallahu fikum. Oyo ye tawhid ar-rububiyya, tawhid ayitibwa ar-rububiyya. Naam, agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti ye yekka asinzibwa mu butuufu, amakulu ye yekka asinzibwa mu mazima, amakulu ye yekka ateekeddwa okusinzibwa, amakulu ye yekka alina okusinzibwa, amakulu ye yekka asaanidde okusinzibwa. Naam, ye yekka asinzibwa mu butuufu, tawhidul uluhiyya, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala kwegamba mu kumusinza, ifradullahi tabaraka wa ta'ala bil ibada, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okusinza, amakulu nga tosinza kirala kitaliyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, awamu n'okukakasa nti byonna ebisinzibwa ebitali ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala baatila, bikyamu era bifu, si bituufu okusinza, era kwegamba bisinzibwa mu bukyamu, nga bwe yakirambika wano n'agamba nti buli kitali ye, amakulu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisinzibwa mu bukyamu. Amakulu ategeeza kwegamba buli kitali ye kisinzibwa mu bukyamu, mu bubuze, mu bulyazaamaanya, mu bukafiiri obweyolefu. Kyategeeza wano Sheikh hafidhahullahu ta'ala nti buli kyonna ekitali Allah tabaraka wa ta'ala nga kisinzibwa mu ebyo ebisinzibwa,
ebitali ye ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala kisinzibwa mu bukyamu, kisinzibwa mu bubuze, kisinzibwa mu bulyazaamaanya, kisinzibwa mu bukafiiri kugamba obweyolefu. Okiwulidde? Kisinzibwa mu bukafiiri obweyolefu. Mu ebyo ebisinzibwa ebitali ye ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agono ge makulu ga la ilaha illa Allah, barakallahu fikum, agagamba nti la ma'buda bihaqqin illa Allah, tewali kisinzibwa mu mazima, tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako ye yekka ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, nga kitegeeza nti kulla ma'budin, buli kyonna ekisinzibwa ekitali ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala fa batilun, kikyamu, wa ibadatuhu batila, n'okukisinza kikyamu era si kituufu. Okiwulidde bulungi? N'okukisinza kikyamu era si kituufu n'akamu n'akeddagala. Ani asinzibwa yekka mu mazima yew'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba Sheikh hafidhahullahu ta'ala nti musaba se okusaasira n'emirembe ku mubaka ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, oye yatujjira ne tawhidi n'alwanyisa ebyobuwangwa byonna ebyazimbirwa ku kukaafuwalira omutonzi w'eggulu n'ensi. Nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam yatujjira ne tawhidi, era ng'ababaka bonna bwe bajjanga eri abantu baabwe ng'ekisookera ddala omulamu omukulu at-tawhid, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala, okwawula Allah azza wa jalla, n'okutigomya shiriki. Okiwulidde bulungi? N'okutigomya shiriki, okusaanyaawo shiriki, okulwanyisa shiriki. Era nga bw'atugambye Sheikh ow'ekitiibwa nti n'alwanyisa ebyobuwangwa byonna ebyazimbirwa ku kukaafuwalira omutonzi w'eggulu n'ensi. Okiwulidde bulungi? Awo nga kitegeeza nti ebyobuwangwa kugamba singa tusangayo mu byobuwangwa akantu konna nga ko tekalina mutawaana, ako kabeera tekalina effect. Okiwulidde bulungi? Kukyusa kugamba okukyusa ennamula y'ebyobuwangwa nti ddiini. Twagamba nga bonaasanga mu bakafiiri abamu kati osanga ba Seventh Day nga tebalya mbizzi. Okiwulidde bulungi? Nga tebalya mbizzi. Mulimu n'abakafiiri abalala nga tebagirya. Okiwulidde? Ekyo tekitegeeza nti obukaafu bwabwe butuufu olw'okuba ng'osanzeeyo nga tebalya mbizzi. Okiwulidde? Olw'okuba ng'osanzeeyo nga tebalya mbizzi. Waliwo abatanywa mwenge, tekitegeeza nti waliwo abatakkiriza bwenzi, era nga mu butuufu bonna abakaafu tebakkiriza bwenzi. Buno bubeera bujeemu bw'abantu. Okiwulidde bulungi? Kati tolengeraako neweesiba kwako n'ogamba nti n'olwekyo obukaafiri bwabwe bwe balimu butuufu olw'okuba ng'olengeddeyo. Abadan, si bwe kiri. Wabula nankana eddiini ebeera yazimbibwa ku bushiriku, ebeera yazimbibwa ku bukafiiri. Okiwulidde? Ebeera yazimbibwa ku bushiriku, ebeera yazimbibwa ku bukafiiri. Wa barakallahu fikum. Sheikh agamba ow'ekitiibwa nti musaba asiime basahaba b'omubaka abatukuvu ab'ebitiibwa, basahaba be ab'ebitiibwa, tubawa ebitiibwa. Okiwulidde bulungi? Basahaba ba Nabbi sallallahu alayhi wasallam, era nga ddala babitiibwa kubanga be batutuusaako eddiini eno. Okiwulidde? Be batutuusaako eddiini eno, ate nga tubalinako obujulizi obutagambika, nga balina tazkiya okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala, nga balina tazkiya okuva ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ffe tetulinga abashiya ababakaafuwaza, ababavuma, ababatiyoboola, abagamba nti boonoonefu. Abadan. Fena diinu bihadha rabbana azza wa jal, tusinza nakyo ow'ekitiibwa omulezi waffe Allah tabaraka wa ta'ala, ekyaki ekyoggulumiza n'okuwa ebitiibwa basahaba b'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti si bokka amakulu, nti kwegamba amakulu si bokka nti kwegamba Allah tabaraka wa ta'ala babasiima. Okiwulidde bulungi? Wabula n'abamanyi b'obusiraamu ab'ebitiibwa. Era ffe eddiini yaffe etulagira okuwa abamanyi ebitiibwa, abamanyi b'eddiini y'Obuyisiraamu. Okiwulidde? Kubanga Allah yabawa ebitiibwa. Okiwulidde? Yabagulumiza Allah subhanahu wa ta'ala, yabateeka mu ddaala nga lya waggulu.
nolwekyo tuteekwa buteekwa okubeera nti tubawa ebitiibwa. Wa barakallahu fikum. Tetubeera nga bashia ababavuma ababakaafuwaza, tetubeera nga bano abasipidika, okiwulidde bulungi, ababakaafuwaza ababavuma ababakkakkanya, okiwulidde bulungi. Tetubeera nga bano abaana bakhawarij, okiwulidde bakhawarij abakaafuwaza abamanyi bafe ab'ebitiibwa ne babatiyoboola, okiwulidde, nga baboogerako ebigambo ebitayisika mu kamwa, okiwulidde bulungi, ebigambo ebitayisika mu kamwa. N'olwekyo sheekhe waffe kyava agamba hafidhahullahu ta'ala, Allah amutukuumire, nti n'abamanyi b'obusiraamu ab'ebitiibwa abo Allah subhanahu wa ta'ala be yakuumisa eddiini ye mu mirembe gyonna. Bakuumisa eddiini ye emirembe gyonna, mu mirembe gyonna. Kituufu nnyo, kubanga abamanyi b'obusiraamu mu butuufu Allah bakuumisa eddiini ye, okiwulidde bulungi, bakuumisa eddiini ye ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, kuba be bagitegeera, be bagirwanirira, kwegamba yadhubbuuna anhu, bagitaasa, okiwulidde bulungi, ne bagifuuwako enfuufu ebeera egiteereddwako, ne baginnyonnyola, ne bagisomesa abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala neetegeerekeka, okiwulidde, gye tuddukira nga tufunye okwesiba kw'ebintu nga byerippye, okiwulidde bulungi, ne batutaggululira, be batugaayiza, ne batutera ku mmeeza ne tulya, tetusobola kwegaayiza, okiwulidde bulungi. Kituufu nnyo, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abasasule musera, tumusaba asaasira abaafa, tumusaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukuumira abaliwo, okiwulidde. Agamba ne baawulira abantu wakati w'obubuze n'obuluŋŋamu. Amakulu abamanyi abo baawulira abantu wakati w'obubuze n'obuluŋŋamu, nga singa Allah subhanahu wa ta'ala si kuyisiza mu bamanyi abo, mu butuufu twandibadde tusobola kugattulula, twandibadde tusobola kwawula bubuze ku buluŋŋamu, twandibadde tusobola kwawula buluŋŋamu ku bubuze. Wa barakallahu fikum. Naam, agamba Sheikh w'ekitiibwa nti ekitabo kino ebyobuwangwa ddiini, ekitabo kino ebyobuwangwa ddiini nkiwandiise oluvannyuma lw'okwetegereza n'okuzuula ensonga ennene esinze okuvaako enkuyanja y'abasiraamu okubbinkira mu shiriki, ne bafiirwa eddiini yaabwe, kubanga omuntu yenna kasita abeera nga mushiriku, mu butuufu tabeera na ddiini ya busiraamu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bino byabeerako, abeera mu katemba, okiwulidde bulungi, abeera mu kaliyoki, mu kandolindoli, okiwulira, eno asibye irizi ate no bwasaala, okiwulidde, naalina essabo ate nakani Ramadhani bwetuuka ate n'asiiba, okiwulidde, alina emmandwa, alina mbusimanyi akasenge k'empewo z'ebika, okiwulidde, empewo z'ekikambo yazikuuma, okiwulidde, yazivunaanwako, ate n'omusanga nga yafubutuse emisinde asibidde Makka mbwagenze kukola hijja, okiwulidde. Awo abeera mu katemba we, n'akamu n'akeddagala taganyirwamu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti ensonga eyo kyekigambo eky'obulimba, eky'obubuze, eky'obukafiiri obw'olwatu, ekyadyekebwadyekebwa nakyo abantu, ekyadyekebwadyekebwa nakyo abantu, ekigamba nti eddiini teyajja kudibya bya buwangwa, okiwulidde bulungi, mbwe eddiini teyajja kudibya bya buwangwa. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti bwe batyo ne baggweera mu kusamira n'okwalula abalongo, n'okusalira empewo, n'okukkiririza mu balubaale, n'okugulumiza ebiggwa, okiwulidde bulungi, n'okugulumiza ebiggwa. Agamba barakallahu fikum nti ne bakuŋŋaanya entuumu y'ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala mu maka gaabwe. Allahu akbar. Ne bakuŋŋaanya entuumu y'ebisinzibwa ebitali ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu maka gaabwe. Agamba n'osanga mu nju emu nga mulimu ebigali n'eziyirizi n'entanga ereebeetera mu mulyango, n'embuzi ya lubaale
ku lujja n'ekisenge mwe bakuumira empewo z'ekika n'ebirala bingi kyokka nga bwe beeyita abasiraamu. Allahu akbar. Sheikh yateekawo wano obubonero obw'okwewuunya bwa mirundi yena miramba. Okiwulidde bulungi? Obubonero buna omulundi gumu. Babbinkidde mu shiriki, bali mu gasiya atagambika, bali mu byobuwangwa eby'ekishiriku eby'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kyokka ate mwana wattu ng'obasanga nga balaga nti bagamba nti baki basiraamu. Okiwulidde bulungi? Beeyita basiraamu era balaga nti obusiraamu bubaluma nnyo. Ebyawa okiwulidde? Sheikh kyagamba wano nti subhanallah. Okiwulidde mu ngeri yakwewuunya. Agamba nti kituuse ne ku ddaala ly'okuba nti omukulu w'abasamize mu ggwanga agamba nti musiraamu. Olaba we tutuuse, omukulu w'abasamize mu ggwanga ng'agamba nti musiraamu. Okiwulidde? Agamba Sheikh ow'ekitiibwa ne wabaawo abasiraamu abagamba nti kituufu musiraamu, amakulu nga bamulwanirira. Okiwulidde bulungi? Nga bamulwanirira bagamba nti muki musiraamu. Agamba Sheikh nti singa abadde mukulu wa kkanisa oba kereziya tebaalikiriza nti musiraamu. Kakati tunuulira wallahi, omukulu w'ekkanisa ne yeeyita nti musiraamu oba n'agamba asiraamu kyokka n'asigala nga yakulira ekkanisa, yakulira kwegamba eby'ekishiriku ebibeera mu kkanisa, eby'obukafiri ebibeera mu kkanisa ng'okusinza Yesu Kristo, okusinza Bikira Maria n'ebirala, okusaba Yesu, okusaba Bikira Maria n'ebirala ebitagambika. Okiwulidde? Oyo nno bw'atyo singa afubutukayo n'agamba nti bannange nze ndi musiraamu ate ng'asigadde eri yakulira ebyo, abasiraamu tebamuwakanya. Okiwulidde bulungi? Oba n'asigala mu kereziya ng'ate ye mukulu, oba n'asigala nga musumba. Okiwulidde bulungi? Ow'ekkanisa zino ez'abalokole era nga bw'aleekaanira waggulu Yesu yekka, Yesu kiki. Okiwulidde? Wabula wamulwanirira. Okiwulidde bulungi? Naye ate laba omushiriku akulira abasamize. Okiwulidde bulungi? Era nga naye akikkiriza nga n'ensi yonna ekimanyi nti ye mukulu w'abasamize. Okiwulidde bulungi? Tatanga bukulu bw'abasamize, tatanga bintu bya kishiriku ebyo yali ng'akola n'okuva emabega yonna, naye ate ne tumulwanirira nti musiraamu. Oba tuba ku ki? Oba tuli ku ki? Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase. Barakallahu fikum. Sheikh agamba nti ne kitegeeza nti basajja battu ne bakazi battu Allah abalungamye abasabidde. Nsaba Allah ffenna atulungamye ya Rabbi. Allah abalungamye balaba nti asinza lubaale alina enjawulo ku oyo asinza Yesu ne Bikira Maria. Kyewuunyisa. Subhanallah. Sheikh bw'agamba bw'ati mu ngeri y'okwewuunya. Mubuze ki asinga oyo akaafuwaza asinza nabbi ate n'atakaafuwaza asinza lubaale n'ebigali n'ebiggwa n'ebyawonga ebirala ebisinzibwa bannabyabuwangwa. Oyinza okusanga omubuze ng'asobola okukaafuwaza bali, kyokka ate bano abashiriku bennyini bakaŋŋaŋa. Okiwulidde? Origino konko ate n'abeera nga tabakaafuwaza. Oyo abeera mubuze wankula kyate ng'abeera ate yabula n'akamala bukamazi. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti bwe tuba nga ffenna abasiraamu twakyegattako nti Yesu amakulu Nabbi Isa musajja mulongoofu, kyokka ate ne tukyegattako nti amusinza abamukafiiri, kubanga okusinza kwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Kati ate kijja kitya okubaayo abasiraamu abatankana mu bukafiri bw'oyo asinza ebyawongo ebitali ku ddaala lya Nabbi Isa sallallahu alayhi wasallam wadde okumusemberera. Oba bitegedde bulungi ebigambo ebyo muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala? Bigambo binyuvu nnyo, byetegereze bulungi. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.
Sheikh agamba bw'ati kambiddemu bwe tubanga ffenna abasiraamu tukyegattako nti Yesu amakulu Nabbi Isa musajja mulongoofu kyokka ate ne tukyegattako nti amusinza aba mukafiiri kubanga okusinza kwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Kati ate kijja kitya okubaayo abasiraamu abatankana mu bukafiiri bw'oyo asinze ebyawongo ebitali ku ddaala lya Nabbi Isa sallallahu alayhi wa sallama wadde okumusemberera. Ate ekyo kijja kitya? Barakallahu fiikum. Naam, agamba Sheikh ow'ekitiibwa kino ne kimpaliriza okwolesa obumu ku bujulizi obuyitirivu obukyoleka obulungi nti obusiraamu tebwajja kudibya budibya bya buwangwa wabula bwajja kubisaanyizaawo ddala. Si kudibya budibya nga bano bakaayana obusiraamu tebwajja kudibya byaffe, obusiraamu tebwajja kudibya bya buwangwa, obusiraamu bwasangawo ebyobuwangwa. Si kudibya budibya wabula okulwanyisiza ddala n'okusaanyizaawo ddala. Okiwulidde bulungi? N'okusaanyizaawo ddala. Era ekitala kyavangayo nga kiviirayo ku nsonga eyo. Okiwulidde bulungi? Ku nsonga eyo. Si kubeerawo ddiini bbiri, wabula eddiini ya busiraamu. Inna ddiina inda Allah al-Islam. Sheikh agamba ow'ekitiibwa nti n'okwoleka nti bannabbi bonna bajja kulwanyisa bya buwangwa eby'ekishiriku. Bannabbi bonna bajja kulwanyisa bya buwangwa eby'ekishiriku, n'okwoleka nti ebyobuwangwa ddiini yennyini eyeetongodde nga bw'olaba obukristaayo n'obuyudaaya. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti abigattika n'obusiraamu abaalina eddiini bbiri kasita obigattika. Eno oli byobuwangwa ewuza nti ate n'obusiraamu obulimu. Okiwulidde bulungi? Kimanye munnange nti akabenje kakwolekedde akanene akatagambika. Kikkirize, kimanye, kikakase nti oli n'eddiini bbiri. Agamba songa abasiraamu bonna bakyegattako nti atuukibwako okufa ng'abadde n'eddiini bbiri aba afudde mukafiiri yennyini ataliva mu muliro. Na'udhu billah. Kasita obeera mu ddiini ey'obulokole ng'era ate bw'oli munene mu y'obusiraamu oba mukafiiri. Kasita obeera mu ddiini ey'obukristaayo ate nga bw'owoza nti ate n'obusiraamu obulimu oba mukafiiri. Wakadhalika kasita obeera mu ddiini y'ebyobuwangwa. Okiwulidde? Eno nga bw'owoza nti ate oli musiraamu oba mukafiiri yennyini ow'ekikolo maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba bw'ati Sheikh, nkubiriza abazadde okukiteeka mu mayumba gaabwe. Amakulu ategeeza ekitabo kino okukigula okukiteeka mu mayumba gammwe kibeeremu. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa bakisome, si kubeera mu bubeezi. Bakisome wamu n'abantu baabwe. Agamba nkubiriza bayimaamu okukisomesa abasiraamu be bakulembera. Guno omulimu gwendiko. Okiwulidde bulungi? Sheikh gwakubiriza wano nti bayimaamu ab'enjawulo abakubiriza okubeera nti bakisomesa abasiraamu baabwe. Okiwulidde? Abasiraamu amakulu abasiraamu be bakulembera. Okiwulidde? Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti nkubiriza abakulu b'amasomero g'obusiraamu okutuusa omulamwa gwakyo eri abayizi, kisobozesa abaana b'obusiraamu okukulira ku musingi ogwawula obushiriku ku busiraamu. Okiwulidde? Abakulu b'amasomero nabo Sheikh abatwaliddemu, abakubiriza okubeera nti kyo kyennyini bakifune kibeereyo mu library z'essomero. Okiwulidde? Kibeereyo mu library z'amasomero, kibeereyo abaana bakisome. Ate ne bano bennyini basomesenga omulamwa gwakyo. Abasomesa ab'obuvunaanyizibwa babeere nga basomesa abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala abo omulamwa gwakyo. Okiwulidde bulungi? Omulamwa gwakyo. Agamba lwaki
kisobozesa abaana b'obusiraamu okukulira ku musingi ogwawula obushiriku ku busiraamu. Amakulu ogwawula obushiriku ku tawhidi, nti ono tawhidi buno bushiriku, kuno kwawula Allah, kuno kugatta ku Allah. Okiwulidde nga byonna bimanyi, byonna bitegeera, asobole okubeera nti akuuma obusiraamu bwe, tagwa ate mu ebyo ebinaakola ki, ebinaabwonoona. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti lwaki bwe kityo bikiri kibataasa okufa nga bakafiiri abataliva mu muliro ogujjuddemu buli kika ky'obulumi n'okuzikirira. Bwe banaatambulira ku mulamwa gwakyo, bwe banaakifaako, bwe banaabeera nga balongoosezza, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubataasa. Okiwulidde omuliro gwe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ogujjuddemu obulumi obutagambika, ogujjuddemu kugamba okuzikirira, okiwulidde ogujjuddemu ebikangabwa, adhaabu ezitagambika nga bwe twali tugusomako, bwe twalaba ebyenjawulo. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti nsaba Allah atulage obuluŋŋamu nga ddala bwe buluŋŋamu, abutwagazise, sikoma obukomi wabula abutwagazise, era atuwe okubugoberera. Agamba musaba atulage obubuze nga bwe bubuze, abutukyayise, era atuwe okubwesamba. Nsaba Allah akkirize. Agamba nsaba Allah subhanahu wa ta'ala awa abasiraamu bonna enkomerero ennungi, abataasa omuliro, abayingiza ejjana ekulukutiramu emigga. N'agamba amina ya rabbi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize edduwa za Sheikh zatusabidde, obutuufu dduwa nnyuvu nnyo. Wa barakallahu fiikum. Naam. Kakati agamba nti muganda wammwe Muhammad Quraishi Mazinga, nze nno nnyongerako nga ngamba nti hafidhahu Allahu ta'ala, Allah mutukuumire. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Leksha yaffe ey'okunako ekomaawo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, naye nga tukyagenda mu maaso n'ennyanjula y'omuwandiisi biidhinillah. Okiwulidde effeeza esoose, ate waliwo effeeza ey'okubiri. Eyo paati esoose ku nnyanjula ye, ate waliwo paati ey'okubiri insha Allah gye tunaatandikirako omulundi ogujja biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Temwerabira abaana bammwe okubaleeta okubawandiisa ku Hamad Islamic Center, tubayingizeemu enzikiriza. Kati nga bw'olaba bwe tugisamba wano, tubakulize ku musingi ogwawula obushiriku ku tawhidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.